Ekiro kya leero abajjasi b'essozi ebyobufuzi batandise okunoonya akalulu eddwaliro ly'amagye eryakoma mu kkubo pulezidenti yeekwese ku muliraano eka si birungi. Abamu ku babaka ba paalamenti batudde ku maggwa gennyini olw'abajjasi ba UPDF abatandise nti okulamuza ebifo by'ababaka ba paalamenti ebyo bibalimu. Ababaka bano nga batuula akakiiko ka paalamenti akalondola eddembe ly'obuntu basinzidde mu nsisinkano y'akakiiko kano n'abakulu mu minisitule ebyokwerinda abakulembeddwa mu minisitule ebyokwerinda Vincent Sempijja ne batuusayo okwemulugunya kwabwe. Julius Tom Ekudu omubaka akiikirira Gweri agambye nti gavumenti bwe etajja magye mu byakalulu eggwanga lino lyolekedde okudobonkana sinnakindirigulire ddala mu nnyanga. Julius Tom Ekudo awadde ekyokulabirako nti mu kulonda okubindabinda eddokolo amagye geesomye dda nti era gali mu kweteekateeka kwenyigira mu kulonda okwo kyagambye nti kyamu nnyo. Come that day of elections in a Dokolo, you will find bad news about how our brothers are conducting themselves. They don't want to miss elections. They want to say that because we are in a ruling government, everything must be in a ruling government. I don't see any country that does not have opposition. The reason why people are beaten there because maybe UPC is strong, FDC is strong, so they want to bring those parties down. No, let us have free and fair elections. Ababaka balala bagamba nti bannamagye abakyali mu ggye lya UPDF kyewuunyisa nti bangi baagala kwesimbawo era batandika dda okulamuza ebifo by'obubaka bwa paalamenti newankubadde ekiseera ky'akalulu tekinnatuuka. Bano wanjagidde minisita ebyokwerinda Vincent Sempijja alagira amagye gakome ku bajjaasi abo kubanga bababuzizzaako obwekyusizo nti era bangi tebakyakombana ku mpeke ya tulo. Minisita Sempijja mu kwanukula asuubizza ensonga eyo nti amagye ne minisitule ebyokwerinda bagenda kugyekkaanya. Omulimu gwaffe mwenna gwe mumanyi okulaba nti amagye tukuuma erinnya Uganda People's Defence Forces kitegeeza eggye ly'abantu tuteekwa okusigala n'omukwano n'abantu. Kiriimu kubuuza era tetukiteesaako omukwano gwaffe n'abantu tiguliiko kuteesa era tetuyinza kugussa ku muntu omu. So nabana abasirikale abaagala okwesimbawo nga bakyayina naddala pulide y'omusirikale sajenti olina okwegendereza oyagala kwesimbawo naye okyayina tonnabatakuliza yini olina okukikola mu bwegendereza. So bw'okikola nekiyitirire oli nakuwabira muba musango. Obwakabaka bwa Buganda bukyetegereza ebbaga erikwata ku mwenge n'okulungamya enkozesa y'omwenge eriyitibwa Uganda National Alcoholic Control Bill ery'omwaka 2023 nga tebannasalawo kyankomeredde. Bino minisita wa kabinenti avunaanyizibwa ku nsonga z'olukiiko abagenyi n'ensonga za ofiisi ya Katikkiro w'ekitiibwa Noah Kiyimba abitegeezezza abakulu abavudde mu kibiina ky'obwannakyewa ekya Uganda Alcoholic Policy Alliance abaagala wateekebwewo etteeka erikoma ku nkozesa y'omwenge mu ggwanga. Abakiise embuga olwaleero okufuna ebirowoozo by'obwakabaka ku bbago lino bakulembeddwamu ssentebe waabwe Namukasa Juliet. Ebimu ku biri mu bbaga eryo mulimu okuteekawo obudde obw'essalira omuntu bw'alina okunywerako omwenge, okwongezaayo emyaka abantu bannayuganda kwe balina okutandikira okunywa omwenge okuva ku 18 egiriwo kati okutuuka ku myaka 21. Oweekitiibwa Noah Kiyimba ategeezezza nti obwakabaka bugenda kutuula bwongere okwekkaanya ensonga eyo wabula n'akikkaatizza nti omwenge kitundu ku bwakabaka bwa Buganda mu kkuuma obuwangwa n'ennono. Omwenge tuyinza okugamba nti kitundu bulamu bwaffe oba kyabuwangwa kubanga ku mikolo mingi kulina emikolo gya Ssaabasajja Kabaka ng'amatikkira Ssaabasajja Kabaka asiima n'anywa ku mpoomereze ndoozi ab'ekibe be basenero ba Kabaka ate era n'emikolo mingi mu okwanjula okwabya ennyimbe era twogera entakera nti omwenge gwe gwawasa nnyabo. Ate era tukimanyi bulungi nti abantu ba Kabaka bangi abali mulimu guno ogw'okuyiisa abalimu omuwemba abalimu embidde n'olwekyo etteeka bwe livaayo oluusi likosa ebiti eby'enjawulo.
Namukasa Juliet agambye nti ebbago lino okutwaliramu terenga terinafuubirwa tteeka baasalawo okutuukira bonna bekikwatako bafune ebirowoozo byabwe era leero kwe kukiika embuga. Buganda bwe bumu ku Bwakabaka bwe tutuukiriddeko era nga tunoonya amaloboozi ag'enjawulo kubanga olumu bwe tuyimiriranga bannakyewa bagamba nti ebyo bannakyewa naye twagadde Uganda etegeere nti eno ensonga ekwata ku buli munnayuganda okutaasa omwana waffe omuto alekeraawo okwanjulwa eri omwenge kubanga gumukosa. Mu tteeka omwo mulimu ensonga ekwata ku byobuwangwa era naffe tumanyi nti obuwangwa bukulu nnyo ku nsonga y'omwenge. Ababaka ba Paalamenti abatuula akakiiko akalondoola ensaasaanya y'ensimbi y'omusolo mu bitongole bya gavumenti bawuniikiridde bwe basanze abaaweebwa kontulakita y'okuzimba eddwaliro ly'amagye Embuya nga baayimiriza dde emirimu gyabwe newankubadde bano baasasulwa dde ensimbi zonna. Kinajjukirwa nti mu alipoota ya Ssaabaziba ebitabo bya gavumenti kyalagibwa nti minisitule y'ebyokwerinda yagula ettaka ly'Embuya erizimbirwako eddwaliro lino ku ttaka eririko enkaayana newankubadde nga bano nno baali bawaabulwa okuva eri minisitule y'eby'ettaka obutaligula ng'era olunaku lwegula akakiiko kakunyiza abakungu okuva mu minisitule y'ebyokwerinda nga baagala bannyonnyola 4 n'akataano ku nsonga eyo kyokka bino byonna ne babisambajja. Ssente w'akakiiko kano Mohammed Bwanga Kivumbi agamba nti omulimu guno gwakwasibwa kampuni y'Abachina eyitibwa China National Aero Technology International Engineering Corporation ng'era yakwasibwa obuwumbi bw'ensimbi 16 mu 2018. Muhanga Kivumbi bw'atuuse ku ddwaliro eyo yeewunyizza engeri omulimu guno gye gutambuzibwamu akasoobo ate nga baali basuubira nti eddwaliro lino lyakutaasa bannayuganda bangi bakendeeze ku bubanana bw'ensimbi ze basaasaanya okugenda emitala w'amayanja okufunayo obujjanjabi. Olabira ddala guno omulimu baali baguva tewetaaga kuba muzimbi oba expert mu construction obalaba Uganda batandise bakuyita kwekwanya balabe nga bateekawo ekifaananyi ekiraga nti babadde bwe kigenda mu maaso n'ekibi nnyo baleeta pulezidenti wa ne bamukomya ebweru ne bamugamba nti omulimu guno guli ku 60-70-80% essaawa yonna tukunawo omukulu naye natta tayiro na biki so obalabira ddala nti bakyali wala ate sente batutte more than 60%. So twagala kulaba nga tubateekako akazito nnyo naye tebalina ssente bazibawe eziba zigaanidde yazinazi. Amyuka ssente w'akakiiko kano ng'era mubaka w'amawogola South Goret Namugga agambye nti bye basanze mu kifo ekyo kabonero akabuzaabuza eggwanga. Site ene ey'Ambuya Hospital ekyamazima site nga auditor bwe yalaga oba auditor general bwe yalaga site ebadde abandoned era mulabye site yonna ejjudde ensiko ettaka liri buli wamu abayeze babaleese kiro okwera kubanga twabadde tujja naye ekirungi nti ekituufu eno teringa lubowa kuba kati bano olinawo ekyokulaga waliwo ebizimbe naye tubasabye nti bakontrakita bakomewo bakole kontrakita akomewo akole kuba bakkiriza nti balina ssente. Wanaakulira kampuni ya patanibwe ya China National Aero Technology International Engineering Corporation ayitibwa Zhang Balloon mu kwewozaako yeekwasiza nti ekirwadde kya lumiimamawuggwe kye kyabaleetera omulimu guno okutambula akasoobo. Wano wabula wakati mu butakkaanya naye asuubiza nti mu mwezi ogwa Desemba omwaka guno egunaggweerako omulimu ogwo banaabaguggyeeko engalo. Initially, what we promised the client, we shall finish the work end of the July. Is that a commitment you give the country that in July you will complete? We shall provide for the substantial. Yes. No. We want a completion date, not substantial one. When are you completing this project? July is what I can promise for the substantial. No. For the final. Remove the word substantial. You tell us what time you want. But we make sure this year. Minisitule y'ebyenjigiriza n'emizannyo yakasizza nti enkya ku Lwokulanga ennaku z'omwezi 7 omwezi guno ogwokusatu yakufuluma ebyava mu bigezo by'abayizi abasiniya ey'omukaaga abaatuula omwaka oguwedde 2023. Minisitule okulangirira ekyo kiddiridde ekibiina ky'abakungu okuva mu kitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo ekya UNEP okusisinkana abakulu mu minisitule y'ebyenjigiriza ne babannyonnyola ebimu ku ebyo byavudde mu bigezo. Abayizi emitwalo 11,569 be beewandiise okukola ebigezo bya siniya y'omukaaga omwaka oguwedde nga ku bano abayizi bitundu 43 ku buli 100 ba buwala ate abalenzi baali ebitundu 57 ku buli 100.
Omwogezi w'ekitongole ekyebigezo Jennifer Kaule Musamba agambye nti minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo era mukulembeze ggwanga Janet Kataha Museveni baakufulumya ebyava mu bigezo ebyenkya mu muhago bwa Pulezidenti Nakasero ssaawa 5. Professor Obuwa Celestino ssentebe wa UNEB ne Dan Okoracho Dong akulira UNEB be bakulembeddemu ekibinja ky'abakungu ba UNEB abasinkanye minisita mu muhago bwa Pulezidenti Nakasero. Ebigezo bya haya bye bisembayo ku ebyo biteekebwa UNEB ng'ebyasooka byali bya kibiina kya 7 ebyafulumizibwa ku ntandikwa y'omwaka guno, ebya siniya ey'okuna ne biddako byafulumizibwa nga 15 omwezi oguwedde. Bino ebya haya bye bizzeeko era bye bisembayo ebinaafulumizibwa enkya. Bannakibiina kya NUP abali ku lukiiko olufuzi olwakira munisipaali batabuse ne batuuka okulangiragana enkwe omulugube gwa ssente n'obutaba na mutima gwagala kibiina kyabwe. Kino kiddiridde bannakibiina kino nga be basinga obungi ku lukiiko olukulu olwa munisipaali y'Ekira okulemererwa okuwangula obwa ssentebe bw'obukiiko obukozi bw'emirimu bwe babadde balonda nga bafunyeeko ekifo kimu kyokka. Sagala Titus muna NUP nga yawangudde obwa ssente bw'akakiiko aka Social Services alumiriza banne okulya ssente ne balonda abatali bannakibiina kya NUP. Ku bifo ebisatu ebibaddeko okuvuganya, ono ye yekka awangudde ekimu kyokka nga naye ayise ku lugwanyu. Mu butuufu mponedde watine naye era tujja kwongera okubanga tuharmonizinga okwongera okukwatagana nga ba National Unity Platform muyinza okubaamu abasesetuse naye omulimu nakoze gw'amaanyi nga Sagala nti n'abalyamu Yesu olukwe yatula naye ku mmeeza kati oyinza kubuusabuusa ku muntu gwe tubeera naye mu mbeera eya bulijjo erimu okusoomozebwa okw'enjawulo, obwavu obungi n'obutaba na mmizi na bwagazi eri kibiina. Ate si kugamba nti buli yajja mu NUP yali muntu wa NUP kuba twalinamu awo okukayanira kaadi ekibiina bajja kiwandiisa, so abaabukira ekintu kino baali bangi nga mulimu n'abatali ba NUP muyina ennamba ennene ne muba nga temuwangudde. Mu mbeera eyo y'omukubiriza olukiiko lwa munisipaali y'Ekira Frank Semukuyenga naye muna NUP agambye nti bo Ekira bava ku nsonga y'okutunuulira ebibiina by'obufuzi kati nno basoosowaza busobozi bwa muntu n'okuweereza abantu. Ffe mu Kira municipality okuva lwe nalondebwa n'enfuuka sipiika ng'ateedde ku kaadi ya Democratic Party tugezezzaako nnyo okulaba nti ngatta bakansalazi bonna ab'ebibiina eby'enjawulo. Kyokka ffe tetulina nnyo tusoosowaza nkola so si bibiina. Tuva ne kubaddewo okulonda tewali nnyo kerere, tewali nnyo kulwanagana kusika miguwa nga bw'okubeera mu bitundu ebirala, kubanga ffe tutunuulira nnyo service delivery kusinga ebibiina by'ebyobufuzi. Abalondeddwa ku bukiiko e Katemba Henry Batte ow'ekibiina kya FDC Buwembo Robert wamu ne Sagala Titus.